bataje baleko na tuli wamu mu kunyorebwa kyamazima tuli wamu mu kunyorwa mbadde walako mene bazakutulisa mbadde sobola butajja pastor Iga mukwano gwaffe mukwano kansobola kangambe bwenti mukwano gwa industry mukwano gwaffe so sina kyenyiza kuzza sina kyenyiza kwogera naye nga nsaba Mukama Katonda omusajja ono bambe amumuzisa kubanga abadde mukwano gwaffe abadde muzadde sibeerangako like under ye kyoba nali mbaddeko mu revival oba ki naye ffenna bambi abadde agezaako ffenna otunoonya abayimbi batono nnyo asobola okugamba nti mukuliga tamubeererangawoko batono so nsaba Yesu Katonda bwabadde aweereza Katonda we kanisa eno Katonda w'ekifo kino Katonda wange Katonda wayiga omuzeyiga that's what I can say. Kuva olunaku lwe twafuna obuzibu wavaayo omwami omu n'aleeta chaos ng'ayogera ku mugenzi mu kifo ky'okuba nga asaasira yabanga alinga agamba nti oyo mubi nnyo kuba kati yayimirira n'atugamba yagamba abantu nti abantu bonna abakyala be yasiiga obulwadde ajje gye bali bagende gy'ali asobole okukola ki asobole okubalabirira golaba nti yali mutuufu oba amazima ebintu ebyo nabirabye omanyize nze obulamu bwange bwonna kuva obutondi mu kyaki kati ekintu ekyo bwe nakirabye amazima gali nti bayibuli egamba nti tokomanga kuyo Mukama gwe yafukako amafuta kakati nze sisobola kukoma yadde okwogerako yeyayogedde ebyo kubanga kitange era bazadde baffe abatuliidinga mu mwoyo era mu respectinga naye kyembuuza kimu tulazaawo ekkanisa situligana migugu kati bayibuli egamba musituligane nga mwekka namukka so nawulidde bubi kuba nze ndi mulokole era okuva obutonzi ndi mu kyaki mba mmanyi nti tulina kunyolwa bwe wabaawo okunyolwa ffenna tuli bono naye tewali alina buvunaanyizibwa kusalira muntu musango kubanga amazima ga Katonda gali nti Iga akoze omulimu gwe Iga ayambye abanaku Iga abeereddewo ensi atubeereddewo okitegeera mukwano naye kyensobola okwogera kimu nti bambi bwe kiba kiseera kyalunaku oba kyakunyolwa kibeere ekyokunyolwa okitegeera kubanga n'omuntu yennyini ayogera tatumanyi bimukwatako naye oluusi basobola okuba nga boogera ku mwami ono eyagenze taata waffe because yabadde opening nga bwekyakola akikolera muki ng'akikola ali free okitegeera so nze kyengezaako okugamba ekkanisa kikino kanisa ya Katonda bambi mudde ku mulamwa mbasaba baswiti mudde ku mulamwa tetulina buyinza bujajinga afudde tetulina buyinza bujajinga mulamu obuyinza bwe tulina busituligana ffekka na ffekka emigugu ebintu byogera nga mmaze okugenda lwekitombise nga ndi mulamu n'ontuuza n'obiŋŋamba ye gwe otegedde otya nti nze ndi mubi ojja otya akasubi ku liiso lyange nga gwe tonajja kuliryo kati nze siri mu nsi eno kujajinga taata wange tekanyumye bambi tekanyumye kubanga mwe munayi bwe munayasa ebyama ebiri mu Kristo waffe ffe tugenda mumutegeera tutya ng'ate mmwe temutegedde like temutulaze kikyayagala so tebyansanyusizza ng'omuntu that's all
kubanga yaweereza Katonda we. That's what I can say. Ye Katonda yamanyi kyayagala mu muntu. Yiga yeewaddeyo obulamu bwe n'atasanyukira wabweru waki. Whatever kyeyandikoledde wabweru w'ekkanisa akikoledde mu ki? Mu kkanisa. Kristo bambi ayagadde Mukama aweereza Katonda. Tesijja kufaayo bamuweereza ati oba atya nga balayo boogera nno. Nze kimanyi nti abadde ayatula ekintu eki. Yesu ye Mukama alokola era awonya. That's what I want. Olw'ensi lwaki twakuba musiki baita ow'ensiso abasoma nzikyengezaako okubagamba bakozesa bulungi just ebifo byabwe baleme bikozesa bulungi ate ekkanisa nga balowooza nti bo bazimba kitegeera abatannalokoka be bangi mugenda kateeka mutya mu bulokole nga mulaga obulokole tebuliyo so abasumba barespectinga badadi bange mbaagala nnyo naye mikwano galaye n'ekkanisa ey'oluvannyuma Mukama gye muyitenga mulamu oyogere nayo mugambe kino kiri naye kitomayinda kufa ate ojajimera omulamu so basumba tubaganye baswiti tuba respectinga nze mukyala mulokole babulaagi ajajenga abantu Katonda yeka yamanyi bebereremu. That's what I can tell my pastor.